Tugende kale yo nga tuvudde no ne Lawrence Chonkola onziza kumpewo nga sinategeera nti obandi kumpewo wamma tugende mu maaso kana ka Lawrence mukeesonyiwe naye kye kisaati wakirese baba black and white wakita ki zebra kinga toyogera woleeta bire ebisaati byo byenjagala ngo leero waguze kino kambuze kye wakiguze mmeka kyogere ekyo kyoyogedde ndeka sagala bakyala bali badde bakwagala kutandika kukulowoleza birala. Anyways, omukyala amanyiddwa nga ononono ye crush wa Lawrence bamuyita Iryn Namubiru. Omukyala ono mukulukulu myaka simanyi ba Lawrence bakyaganya abakyala bakulukulu myaka naye namulabula dda bajjamu ekyomutwe Lawrence shojireke gende maaso tomponi nga tolina kyogenda kongola. But anyways, omukyala amanyiddwa nga Iryn Namubiru Morel. Omukyala ono ali ku campaign yokubanga ayigiriza abantu olufaransa era nga alliance fiancé esangibwa Saidzali erugogo yamuwadde campaign eno. Omukyala nadda avayo nga yekubya obufaananyi obw'enjawulo nga akola gym nga toyinza kutegeera myaka gye nga mukyala anyirira nnyo ate si ali dark skinned ebyokweyebisa bivaako of which I want to kudos to you mukyala amanyiddwa nga Iryn Namubiru because ebyokweyebisa gwe wabiteeka ebbali n'obyesonyiwa. Mujjukire muno alina abaana balinga nga abaana babiri beyazaala mu musajja Omufurenchi era nga eyo gye babeera Saidzeri eyo France eyo gye babeera naye nga kati yali mu ggwanga lya Uganda era nga muyimbi waffe munakinkunyo mujjukira mu competition nga bali nnyo ng'olaba kati otinawo competition ya Cindy Shiba nenzuka ebiseera ebyo nga waliwo Iryn Namubiru ne Juliana Oshegeera ebiseera ebyo nga music wa tabu muko my friend. But anyways, what is the story? Omukyalo ne yavudde ne twogerako naye ku international gigs zabadde nga afuna n'ebintu endorsements zabadde nga ajja afuna ne ku family ye n'abaana be ne lwaki naddala kituufu amanyi Olufalansa batalumanyira nga me I lived in France for a very long time era France one of the qualifications ezikuleeta okuba nga obeere France is when you know how to speak French. Nanjogeramu kukone ku Olufalansa bw'oba tokalabye wano genda ku page ye wali ojja kuolaba Olufalansa lwayogedde bonjour comment ça va bien chérie me lève liché Olufalansa lwadde lunnyo nange ebyo byokka bimanyiwo naye kankutuuseko interview y'omukyalo namanyiddwa nga Iryn Namubiru omulabeko kwe yadde akubye ekijampa kya white naye ng'agiranga olabira ddala nga kyekyo n'ebintu kyekyo. But anyways Iryn walumya abasajja ennaku zino naddala abavubuka abato nga Lawrence towaleka kyekimu naddala obufaananyi bwotera opostinga ku Facebook account yo ne ku Instagram naye nze ndi okay, I'm very okay. So I'm sorted, I'm okay. Tolina wonomiza naye bw'obanga otudde n'omukyalo no kumpi simanyi kyoyinza wulira. Just imagine nze ne Lawrence twadde tuwulira ate naddala Lawrence nga amukurashingako katugende mu interview ya mwana muwala amanyiddwa nga Iryn Namubiru wetukomawo tugende mu maaso namuli amalala mangi nnyo tovaawo subscribe. Kituufu bannanze okubeera omu ku ambassadors ab'olulimi Olufalansa mu Uganda kugamba okwongera okumanyisa abantu olulimi Olufalansa okubamanyisa nti balusomesa wano e Uganda n'okubabulira ensonga lwaki kirungi nnyo okumanya olulimi Olufalansa n'okubalaga culture kubanga n'okubayigiriza ku culture y'Abafalansa oba Falansa kuba ebintu bingi nnyo bye tukola birimu Olufalansa mu bwe tuba tufumba mu kuyimba kwennyininyini mu magye eriyo ebigambo byebakozesa nga bya original bya Lufalansa abantu abamu tebabitegeera nabitegeera naye ate nga babyogera. Olufalansa lulimi lulungi nnyo okuyiga by the way kubanga ne mu bizinesi yokka Olufalansa tulwetaaga ebintu bingi nnyo emirimu gye tusobola oba tetusobola kukola ki kwogera Lufalansa ate nga luba olulimi olumu ku ezo ze beetaaga kugamba teeka nti olina okuba nga olumanyi n'ofiirwa bwoti omulimu ate nga French embassy bweri wano ne waliwo n'amasomero agasomesa ennimi Enfalansa lwakuba nti abantu tebakimanyi bulungi nnyo. So kati olw'okuba nti nze nasoma Olufalansa okuva nga ndi mu myaka nga 14 nelusomera ddala nengenda ndusoma buli kwe gangeze neyongerayo nga ndusoma ate nezija nensanga n'omwami nga Mufalansa nenduyigira ddala nengenda Bufalansa nendusoma kwe ga nenduyiga ndwogerera ddala. So kyabadde kibayamba nnyo okuba nti nze nfuuka ambassador njogera Oluganda njogera Oluzungu njogera Olufalansa ne dialects endala mu Uganda nzibulya ne wakadde nga sobola zoogera. So omuntu nsobola n'okuba nti translating singa omuntu tugenza Abafalansa bazze wano bazze kulambula nsobola okuba translatingira kwe gakijja kuteeka Uganda yaffe kinyambako okutunda Uganda yaffe nze Abafalansa nganza ayogera Olufalansa oba n'okukola ebintu ebimu Omufalansa bw'anajja wano nsobola okukola ki ndi nnyo ne mu tourism by the way nsobola okumuvuunulira nsobola omuvuunulira. So nze ekyanondesezza mbe nti nsobola okuyamba okubunya Olufalansa nakiki okusinziira nze ku nze byenfunyemu ng'omuntu ayogera Olufalansa nsobola obbibulira n'abantu abalala
Kuganira Olufalansa ne lukuna era ddala lujja tuyamba nnyo abatourists bangi nnyo abava ebweru aboogera Olufalansa abava wabweru wa Uganda ne banneighbours baffe Barundi abalwanya Rwanda Congo Senegal Mali bonna gye bali bajja naye nga ekijjo balemesa Oluusi oba ekiyinza okubagana lwakuba nti ffe tetumanyi mu Kafalansa language barrier ate naddala mu tourism so kituyamba ffe tutunda ensi yaffe eri ate nabo ne bajjamye tubakolako ki tubakolamu kusente kimpa tekivudde lwakuba nti ndi muyimbi nti okuba ndi muyimbi gwe bamanyi kivudde lwakuba nti njogera Olufalansa nange ndi mu Uganda ate era ndi Mufalansa lwakuba nti njogera Olufalansa then nekigattako ekyokuyimba kimpadde kyampeseza ekitiibwa okuba nti nsobola okukola omulimu guno ate gwenja okukola mu bulungi nnyo naddala njala kuyigiriza abaana bato kuba kirungi nnyo okuyiga olulimi olwo nga tukyali nga abaana bakyali bato ne bava wansi nga bajja bayiga nga bamanyi naki ekiva mu kuyiga mu Bufalansa job opportunities emikisa mingi nnyo ebintu bingi nnyo n'okwagala obwagaza ogende France wano buli omu ayogera France nsi ya love bikibyo ate kyebasooka okubuuza ng'oyagala okufuuka oba ng'ogendayo bakubuuza kiki ogimanyiiko kikyojagalako kati bwogenda nga tolina wadde n'ekintu n'ekintu ogimanyiiko tosobola nakwogerayo kigambo okay visa oyinza obutalemererwa naye waliwo abasaba obutuuze out of nowhere ng'oyagala obeere mutuuze wa France kati bagamba oba tomanyi na lulimi otulaga otya nti oyagala ku nsi yaffe n'okwagala okutambulako mu nsi endala ezoogera Olufalansa nammwe abalaba sports abasinga obungi olulimi lwe basinga okukozesa Luzungu na Lufalansa so oluusi tojja nakugula teweetaaga commentator mulala teweetaaga translator oba obiwulira byabaliwo abayimbi eno radio batuwadde platform okuba nti tusobola okutwala ennyimba zaffe netukolagana n'abantu abalala bonna ba francophones oba abantu aboogera Olufalansa mu nsi yonna etuyambako okutambuza ennyimba zaffe eyo ne baziwuliriza tekitegeeza nti yimba mu Lufalansa olulimi lwonna lweoyimbye bakuyambako nga batuyamba otupromoting ennyimba ozitwalayo bwereere of course bajja kusunsulamu ajjemu bwebanga quality si nnungi nabo tebasobola kuteekako so kola ekintu kyongomanyi nti kirungi nnyo otwalayo ennyimba zo baziteekako ku mukutu oba audio oba ne video twalayo bateekako link so radio negenda tuyamba kinene nnyo era mugijjumbire course gwe kasitoba nti kasita luyita kuba balina kye bayita quality control bazisunsula kugasi buli kimu ate nti kijja gendako tebakugamba nti toyimba oba goyimba baki kasita quality eba nnungi na message buli omu tayimbanga mulala waliwo aboogera obwogezi naye nga boogera birimu amakulu kubanga binyuma okuwulira oba waliwo kye bayita okukola ki abarapinga naye mu Luganda okutontoma abatontomi ebintu ebyo byonna babyetaaga kati ekyenyiza okugamba France yensi esinga okuba open to all music genres eri open nnyo ewelcominga nnyo abantu naddala ng'okola traditional world music ebintu ebityo eri open nnyo eyaniriza buli muntu gwe kasita obiteekamu amaanyi nomanya amaanyi ne quality neba nnungi ate eno radio bonjour ekolagana ne radios endala ennene nga RFI eya France RFI erina n'ebirabo byegaba luli eddako babigabiranga abantu bayimba mu Lufalansa oba abantu ava mu nsi ezoogera Olufalansa naye nga ate tebateekwa kuba nti bayimba mu Lufalansa kuba balina dialects ezaabwe nabo nga bebagenda ne bawangula ne babayambako bwowangula bakuwayo ssente obanga mutwalo okwongeza mu kariya yo bakuyambako okukola tours wano tulinayo Maurice Kiria yagiwangula naye n'abalala bonna basobola okugiwangula so kino kibayambako kagamba okumanya n'amawulire agafa ku radios endala ekiva mu France waliyo bu grants eriyo ebintu bingi nnyo mutwale ennyimba naffe ffe bannayuganda kati tusobola okuwangula kuba lizabanga francophone countries only now even anglophones can submit their work. Wow. Yeah. Asina ne batumanyi ne tumanyika mu nsi endala ezo z'aba francophones n'ekirala radio eno kyeteekawo nti tu networkinga oyinza okubeera eno n'omuyimbi gw'olabye mu Mali gw'olabye Senegal gw'olabye Tunisia oyagala kukola naye nga tolina ngeri eno radio tuyambako okukola ki kwega yeteekawo bridge between France and French musicians n'abafa bawano siddala French musicians bonna aboogera Olufalansa abasinga sobola okuwa contacts oba bo basobola okulaba bali abafalansa kwe gaboogera Olufalansa mu nsi yonna so si France yokka
basobola okulaba ne baagala okukolagana naawe Red ejja kuwayo contacts zo bakubuuza omuntu bw'ati ne bw'ati yatucontactinze nti alabye ebintu byo bimunyumidde oyinza okwagala okkiriza nga bawaayo contacts zo likewise osobola naawe obaga alina omuyimbi gwendaba njala okufuna contacts nandyagadde okukola naye gwe basobola mu bwangu basobola okuteeka in touch oba ne bakwa management ye gwe n'okyekoleraku